Okuviira ddala ku makya bannakibiina ki NRM bakedde kuyisa bivvulu mu kibuga Gulu nga balinda abakwatidde ebendera Yoweri Museveni. Enguudo eziriraanye ekkanisa ya Watoto, Museveni wakubye olukuŋŋaana abawagizi obwedda bakwatiridde nga tebeewadde n'amabanga wadde okwambala masiki ng'ebiragiro by'okutangira coronavirus bwe biragira. Embeera y'eggulu eyawukana n'ebitundu ebirala Museveni gye yakayita. Museveni bw'atuuse abawagizi be beeze ekkubo wakati mu kumwaniriza newankubadde nga tavudde mu mmotoka kubasisinkana. Ekitundu kya Acholi NRM ebadde esanga obuzibu okukiwangula mu kulonda okuzze kubeerawo. Abakulembeze ba NRM erudde eno bagamba nti NRM yakuwangulira waggulu mu kulonda okujja olw'enkulakulana etuukiddwako ssaako n'emirembe gye balina mu kiseera kino. That's why our people have seen that they were mistaken. They were mistaken not to accept our president. Right now they are all in to accept him. In the next 5 years to realize all those set goals. In the last election, our number of votes increased. And we expect that this coming election round, the number will even go higher than what we got previously. So every election, our number of votes keeps increasing. Bano balabudde abeeno okwewala ekibiina ki National Unity Platform kubanga tekirina nteekateka nambulukufu eri Uganda. Norbert Mao has been heading a party called DP, which is a national party for many years. Members of one tribe from that party have all shifted to their tribesmen. Have all shifted to Noob. Can you read what is happening? You can read it. I want you to read that carefully because the challenge we are facing today, that group don't have any ideas. They don't have any clear agenda for us in the north. Your Excellency, everybody who has done anything in this country against you comes and mobilizes us. They leave their villages wherever they come from, but they come here. We are saying no to that. Take it back to your people if you think it is good. For us, we are tired. Mu kwogera kwe Museveni abeena asoose kubajjukiza bulabe obw'ekirwadde ki coronavirus. This corona is not a joke. To corona any petit toro. Only the other day we lost a member of parliament from Kamuli. Karmano narangechi warwenye la member me parliament achiel me Kamuli. Ono agamba nti emirembe egireeteddwa NRM naddala mu kitundu kino ekyamambuka egiviiriddeko enkulakulana okweyongera. But today we are talking of surplus of all those items. All of them are in excess. And our problem is to market them. So that's the sort of, that was Miri Padano #1, which is the helped us solve. Omuwendo gw'abantu abajja okusinkana Museveni wamu n'okuyisa ebivvulu mu bifo gy'akuba enkuŋŋaana gweyongera. Tulindiridde okulaba oba ekibiina kya NRM kinaayongera mu maaso n'okugondera ebiragiro bya COVID oba nabo banagenda mu maaso n'okukuba enkuŋŋaana ez'abantu abangi ng'abeesimbyewo abalala. Habad Ziwa NTV Akawungeezi.